Walukaga avuddeyo na endorsinga one of candidates abaali balina okuba nti bakozesa eggume baba makadi mu NUP naye bo ne basigalawo ne bajja. So it shows you nti it came in handy singa yagaana oba oli awo kati singa NUP totally terina gwererayingako kale nno tulowooza nti akasayi kalimu NUP oba oli awo. So naye nga Big Eye since bamumakadi and he somehow he coped up with life n'akkiriza outcomes era n'endorsinga Zambali Brasio. So avuddeyo olunaku lwaleero okwogera ku Walukaga officially abadde tannavaayo kuongeza ddoboozi ku nsonga ezo n'ebirala bingi nnyo byeyakoonyeeko naye kasooke tulabe kino kitutuuse ku break, then we shall come back with him still. Ayina byayogedde ku Kasuku ne Kenzo Masao naye kasooke tutandike n'eno then nkomewo. Okay, abantu laba ku BBS Final kawunye mu 360 exclusive sit and talk ndine Big Eye omusajja gwe tuyita Star Boss. Nsanyusa okulaba kuli kabira 25 bannange twamuyiseemu alhamdulillah. Omwaka ogwo ngwagala nnyo oguwedde ngwagadde nnyo nti wabaddewo Big Eye omwaka ogwo eyeeyubula gwe mwaka gwe neeyubuliramu neŋŋerako mu kisaawe ky'ebyobufuzi neneesimbawo ekintu kyempulira essanyu mu mutima gwange. Kati gwe bafulaga omuwuliza era omunoonyeza nga bigambo byoba postinga ku social media. Nze nnoonyeza Nopi yonna akalulu so lwa Nopi yonna mba munoonyeza. Twafunamu moment of silent n'ekikangabwa ekya muganda waffe Walukaga. Gali mawulire mabi nnyo okugyawo muganda waffe oyo. Awe nebuuliza ne ŋŋamba nti kati bamunominatinga nga balabawa. Simanyi but nze ndaba electoral commission yaffe tuba twongera ojja okubamu ebituli bwe tulaba ebintu weebityo naddala kati obudde buno abantu bejjayo bangi ng'oggyeko ne Walukaga yekka aba opposition bangi okitegedde twongera ojja okubamu ebituli n'okugibuusabuusa nti abantu abo wanominatinga osinzidde ku ki. That means gwayina okuvunaana. You have wasted people's money, people's time. Era bannange simanyi nti singa nze mbadde among those people tebyandibadde byebimu bannange singa nkuba emmeeza yaddala. You cannot just disqualify me just like that when you confirmed me. Singa biralamu era singa Big Eye singa biralamu nkugambye singa biralamu tosobola kumala gansijayo bwotyo nominatinga okitegeera nentandika n'okukuba campaign nentandika okunoonya akalulu kusaawa esembayo ate nga nti ovuddeyo olina okuŋŋamba ebintu bingi. Omusajja tomukubirako n'omugamba tukuba omuliro. Walukaga muganda wange muyimbi munnange namukubirako mu endowooza yange do teyakwata. Lisiti ya Bebe Cool wagirabyeko? Nagirabye lisiti. Kiki kyeyambako eri industry yaffe? Eyo kati lisiti nze ngitwala nti yiye wabula si determininga omuyimbi eggwanga tegeddeyo yiye nange nsobola okukola eyange. That's how I see it. Kyova olaba me I don't blame him. Era nze neewunya n'abayomba olwa lisiti eyo oba just bali greedy nnyo. Alabye waliwo abayomba era mbalinja kati oba oyombera ki because kati mu abayomba I don't know kitegeeza lisiti ebakutteko nnyo bali touched ebakutteko nnyo. I saw one artist actually Big era nzeko ezo naye ansobera okumanya ansoberera ddala. Kati bw'otunula ekintu ekimuyombya honestly olwa lisiti ng'emuyombya kyalina okumanya tasobola kufuna byonna okitegedde. I heard he was nominated in yali mu Grammy. Exactly. Now you come back to the Bebe Cool list n'oyomba n'ofiirawo bro tosobola kufuna byonna. You cannot get everything. You cannot. Tebayomba balina kye bazannya. Balina kye bazannya akaseera ke tulimu okalaba bye balina okusaanikira bingi bali ku mulimu abakulu. Akaseera kano bw'okatunuulira abantu bagamba nkwata fulagayo. So bali ku mulimu sebo. N'omusajja ng'adde serious kuba yagala. Waapi bakolagana abo beeyagala. Tebeeyagala. Waliwo ekiggalwa. Ne baso kiziyiza. I don't know.